Mwenna abali ku Uganda encha mbatumiddeko nnyo erinnya nze Sauda Madada omukyala ateri antama. Ebigeze maaso no munayiriro wamala abakulembeze basituse ne babalina okufuna amawulire tuwaliwo abantu abali mu kubba ki obululu era we batuuse eri embeera mwenna mugira bino mulimu ebintu wamala nga tetwetaagana kubyogerako kugamba nga byeyogeredde dda kuba bwamala tubaddeeyo naye naawe obirabye embeera ogirabye kitegeeza nga woobirabye n'omunene neena akoze eki abirabye eyo embeera ey'okwagalanga kuba kati leader of opposition alina abakuumi era awo nkyalinawo ekibuuzo abakuuma lwopu babaddewa alina emmotoka bbiri ez'abasirikale abeera wakati bakubye emmotoka ya Ssennyonyi yonna emabega ne bagiyiwa edabirwamu ng'ogamba nti kikopola kya bomu nze njirabyeko nze kennyini era nkakasa abamu balabye vidiyo ng'etambula nga ngamba baba abasirikale tebasobola kukuuma loopu bamutuwe n'okwenyera awenyera bamutuwe abasirikale 10 nga tebamanyi mulimu bamutuwe wamala tetubeera ne Bobi oyo pulezidenti nga talina bamundu boyi ne tumuprotectinga bulungi nnyo mu mbeera zonna ezibeerawo naye tetufunangako nti bagwalaleyo amawulire nga basse emotoka Bobi endabirwamu abasirikale ab'emmundu bwebabanga babawaloopa oyo nga minshoni yakwagala mutira mu kaluke kawe tebamutuwe era ekyo nze nimukivumirira n'ekirala abantu abakuba abantu mubadde mu kansala w'Ennakawa ow'NRM akati gwe kansala okutotandisa okuba omukulembeze akutwala mu kitundu olwedde leader of opposition omukuba kuba bakusasudde emitwalo 2 okwate omuggo okube munno enjano tubeetegekedde amawulire mugafunye mutya Sauda amawulire bamwasiza ensigo wasipakativi zonna zaatise bulaka mesi yabangako ngo ziba zaatise zifaana zitya kakati otuko okukuba omunnamawulire ayambadde jaketi eriko place naye nga muli mu buyinza eyo oda nyagitodde wamala akaluba kalonda atya si leero era nze mbadde ndowooza nti omubaka Nambi yandibadde agoberera ekisibo kino kye tumu ekya Ramadhan tuli mu kisibo toyinza ku nsonga lwaki okola ebyo ebintu oyo omusaayi gw'abantu mungi nga n'ogwange mweguli ogenda mugamba ki kitegeezo yo n'embizi asobola ogirya olw'akalulu nti singa Nambi bamuleetera embizi ku sowaani asobola ogirya nga bamugamba nti embizi eno bw'ogirya bakulangirira Nambi oyo agirya bino ebyobufuzi bireme tumalamu ebituuka okukuba munno kati mwabakubye mmwe mwesimbyewo eyo enkuba ey'okukuba banno n'obatuusa we n'okubeera ng'obayiwa omusaayi ate tulebe kibadde kawempe mwakuba luli abantu ne bakomplaininga ne mubanga abawummuzaamu ekyo ne baddamu ne bakuba candidate nange kenyini nabadde ne candidate ogezaako okubufuna ne muddamu ne mukuba omusajja ne muwamba emmotoka ye n'amasimu babbye amasimu babbye kamera mu mmotoka babbye sente nalukola agenza okutuuka ku venue ku piki nga talina yadde 10 nga alina bamubbye abasirikale nga babbye sente zonna bane tetwagala abamu omanyiriyo ababa batuvuma sinikira eyo kola bwoti mukulu gundi sigamba gwe bwe tewesimbyewo oyinza okuba nga tolina buto oyinza okuteera ku makya nga tolifuna mukisa tukwogereko nga gw'oli eyo yonna Mukama gye yakuteekanga gy'oli so gwaleekaana mu comment section oga please shut up bino si byakujja lino gy'owoggana bino bulamu bw'abantu Sauda abantu for no reason setukubyani mu kawempe mwe mutuyiikiriza munange nno kaluke kawempe mulina omumanya nti mwe mwatandika ebyamagaali gye gali ate amagaali ago gakimanyi mugakozesa amagaali ago gakimanyi mugawaayo emitwalo 2 ne mugatuma okuba abantu gagenda okubakuba enkya nze ndi mukawempe ndi magaali mwendi mukawempe muno mwendi era mwe tugenda okusula era wababamu nga temunnatufuna abasinga mulina ekizibu Sauda abatugobera nandyagadde obannyonnyole mufunye mutya amawulire mutegedde mutya nti waliwo ennyumba ennammere abatandise okubeera nga beeteekateeka okubba akalulu mulina okutiikinga obupapula omanyi wamala osobola okuba nga gwolowooza olina abakutegeera nga gwosinga
naye ng'ate mwabo bennyini mwe muli abakwata amasimu ne batukubira nange nfunye essimu enkubiddwa nti batikinga obululu ninnyinza okubako benkubira ku bakulu mu kibiina kyange ekintwala nga bagamba olwedde tuli mu kutuukawo nembeera kuwolani nensala omuliro nyinza okuddamu okubiwulira ng'ate bagamba bakube bubinyoloopu mukubya loopu ekigere kimuluma abasirikale emmotoka ebbiri zakyalita oba abasirikale abo bampuuga baani abasirikale abo wamala era nzisimanyi loopu oba tebasobola kukuuma loopu waffe bamutuwe ffe tusobola okwekumira akasajja kaffe mwana batwale emmotoka zaabwe ez'abakuumi n'amayinja gaabwe bagende nago tetusobola okukuuma loopu bwe nga bagenda kumukuba bukubi ssennyonyi tusobola omwekuumira nsobola okubeera wali ku gaadi n'abalala Bobi Giant asobola okulembera sekirite ya loopu babutuwe tumwekuumire wamala gwe soka weebuuze ndi ku nsonga ya loopu buno obudde loopu aba n'emmotoka bbiri alina emmotoka eggula ekkubo eramu abasirikale oba bataano alina patwe baka abasirikale 8 emabega loopu abeera wakati muleme kuyombayomba bye mukaanakaayana simanyi biki ebyo bye muleke mwabaleekaanaleekaana ebyekidongo bino si byakuleekaana abantu bwe bagenda okufa mutandike rest in peace bogus linda rolifa tuwanike okitegeera loopu bamukubye batya bakuba batya emmotoka ya loopu ng'alina buli musirikale alina emmundu AK-47 alina pisto nga 2 tukola byamba ki ebyo that's a mission awo nawo tutulewo nze sirabangako banga mbuga yali mu parliament awo ne bamukuba mikko bali bamukubye twalina akalulu egundi omolo nga tuzaawo gundi eyali speaker wa parliament omubaka leader of opposition by then yali honorable Masaya Simpuga wamanyi akavuyo akali omolo ye bamukubawa tobala mulunja video ezo gyeziri era naye nga loopu agenze bwe bali mu kutiikingira obululu gwolaba bamukola ki bamukuba kikibadde kikubya jowero temagala tugamba akalu ke kawempe nze embuuza bakalonze leero babakalonda luli bakalonze kaleero bakaluli kanca kati lwaki bwe batiikinga leero bano bukumikiriza abantu nga yakola ssente oba yaani yandibadde azitwala yakola ssente azitwala tukole bwe tuti wamala byalwakama waawulira nti akalulu ako baakabbye ddalangirira ekiro kyaleero kuba babaze olulonda tetwaki tulinda nkya kubanga akalu kamaze olulonde bwani awangudde twagala kumanya muwanguzi wa kawempe kubanga ko kabadde ka 12 tetumanyi kankya naye akakiiko k'ebyokulonda kakugambye balonze leero omuwanguzi yaani Sauda akalulu kano kuba nkulabye ng'oga nti akalulu kano kanjawulo bagenda kubalaba mu ngeri ey'enjawulo bagenda balaba kubanga tukanoonyezza kyekikafuula ak'enjawulo ekikafuula ak'enjawulo wamala obadde olaba ebigenda mu maaso balansinga buli omu engeri gy'anoonyezzaamu akalulu kabadde ka intaneti buli omu abadde akalaba leme kwefuula bazzolo wamala ekyo ekibuuzo ky'ombuuza gwe teeka wansi tunuli okubadde wano tudde ku nomination okuba nomination omusajja mumukuba bakubye nalukoola bakubye nalukoola eggulo najjangwira ne ŋŋamba nkutudde jjukira abasajja abatono baba n'amagumba amagumu omusajja mumukubye okuba yatandika kalu mwateekawo kaaki ate nondowooza bino ebyokulonda ebiranga byakukubanga abantu mubijjewo mwe mukeere ku makya mulangire gwe mwagala you appoint leave elections just appoint tugende n'ekyo mukuba abantu ne mubalumya nga tebalina kye babakoze omusajja David Lewis Rubongoya talina tabbu musajja musirise musajja wattu bambi tabitegeera bino ebyebikonde mukuba abantu bonna ne mubateeka wali ne mukwata oli ne mukuba mwe bisajja ebikulukulu ebirina amaka ng'omwana waakulaba nga gwe okudde okulembeddemu okuba abantu nga okomawo ekangagama kwekayo ddadi muli bisiru mubirutya nga gwe omulimu gwo bakusasudde kujja kuba banno nga gwe omulimu gwe obudde waka oyambadde empale ogenza omukazi akutabeddeyo amazzi mu kiyigo onaabye naye nga ekikuleeta ekawempe kukwatamu gwe okutandika kuba banno be mwogera olulimi lwe mutegeera
embeera yaki ya tutunulira ebimu ebibadde mu kalulu kano era kyebitegeeza ku lunaku olw'enkya the deployment of JAT n'ab'ebyokwerinda abatali bamu ebyo byonna tebibatiisa okugamba nti akalu ke mugendamu enkya si na kalulu lutalo butalo abajjati nze mbuuza mpewo oba mazzi nkubuuza onziremu wamala abajjati mpewo miyembe giba ku miti oba mazzi si mpewo baki bantu ffe tuli kawempe enkya olwedde mwetuli Tolo mkusotegeeza abajjati mwenna abampuliriza mwenna abalya ffene ne babajjayo mu ggeto ne babambaza jjaati uniform mwetulie kawempe mutunoonyeko mu ggeto ez'enjawulo mwetuli abe nalemu awo muli ne prime minister Nabbanja namwe mwennyini mwatandise dda okubba akalulu era tulinaanya wali ku NUP tetumiinaako buzibu prime minister n'ebitiibwa bye ebyo ebitiibwa biyambaye kuba tebiteeka mmere ku sowaani yo mwe ebyo ebitiibwa byabo baminisita biyamba bo tebiyamba ffe bwe bimanga ebyo ebitiibwa gwe musaayi gwaffe guno gwe tuyiwa katuguyire eddala enkyekawempe ffenna mugenda tutta tuziikibwe kuffe teri atajja kufa gwali omanyi nti gundi alifa tumwine bannanga atambula ng'agamba police has a right to shoot you aliwa tumwine aliwa yagenda dda mu nsonda nnya yakkirira dda mizi mutuletera okwogeza olulimi olubi kubanga mutuuka ne mufa nga tugamba woowai muntu asaana kuba kukola ati oba alinnye nnyo kubanga embeera mwe mututeeka mwana enyemera yokwagala nga okuba bannammwe mwe abavubuka abatukuba twogera olulimi lwe lumu oyogera maama mpita maama oyita taata ekigambo taata abonna abavubuka abatukuba twogera olulimi nga si beewala wabula be bavubuka be tubeera nabo abo si basirikale bapangisa byana babijjayo mu ggeto ng'ensi ebikubye ne babireeta natekukuba mwe buli mwana enkya njagala afune soidi y'amasannyalaze giteeke mu kiwato eyo toleeta violence Sauda awo wemulaga temugenda kuttiŋŋana tujja kuttiŋŋana kubanga kyetulimu gwe we baba bakuba loopa ina abasirikale saasira nze Sauda waabwe maama saasira nze wamala atabalina oyagala neerwaneko otya nti bankube ngamba musori kusori ku kinkoze eki bino betusira emisipi teri kusiba musipi enkya kwata solido gisibe mu kiwato ginywezese obukondo bw'empale agenda okugjayo waya ya solido eno ze bakuba abaana naawe sikayo eyo mugambe nti nina oli gino oyinza okuba olina yeefunya mukube Sauda ekyo olinga akuma omuliro mu bantu Sauda tewali okupromotinga tewali okupromotinga okumanyi tewali abaana twayigiriza kubeerwanako batya wamala tosobola kati akaluka ekawempe tosobola yingira mu kaluka ekawempe ng'olinga bw'oli avudde mu kiyigo n'oyambala engoye ng'agenda ku mulimu olwedde basodiployinza abamu tulina polling station kati nga nze bangabye Keti Falaawo nze bangabye ku Keti Falaawo gye ngenda okukola kati wagala ngende mu polling station za Keti Falaawo nga nyambadde butaasa nze nga ndi mu Keti Falaawo era mwe abanjagala bwe gye muba munnoonyeza Sauda Madada mweteeseteese mutya akalu kano obutabbibwa abeekawempe bani abaagala kabbibwe kajja kubbibwa nabo tebatusumbuwa tetugenda kubeegayirira nnyo kubanga bira tubibagambye abeekawempe bannakawempe ekyokukola bakimanyi wamala ekyokukola bakimanyi okuwera ssaawa 6 kujaganya zijja kuba zijjudde nalukoola singa talangirirwa ssaawa 6 kujaganya boda kuyitamu bantu kukuba ndulu kukola batya kuwagga kukola ki ssaawa 6 kujaganya mizindawo gyonna kuva gye giri buli alina omwezi oteeka kukuwolangirira nti okotya musuka mazzi tokimanyi nti ssaawa 5 kaluka bakawedde biriba byakuyisa bivulu Sauda akalu kano singa tekagenda in favor of the National Unity Platform ne kabbibwa nga by elections bwe zizze zibeera what next ne kabbibwa nga by elections bwe zizze zibeera nga bwe muzze mugamba muzze mbyogera nti by elections ngamba kuno birala
Kuno bilala. Kye kigenda okukyusa direction. Okubba n'obbiramu ne maama wo anti birala kye ngamba. Osobola okubba ne webba. Mwabeeka wembe. Bajja babbamu ebbe. So kana akalulu ka njawulo nnyo tekawukanira ddala ku directions muzemugera nazo. Ennyumba gye basanze nga abantu batikingiramu obulwe na mmere. Abantu kibategesa tegikumako omuliro mwana. Mwana twakakkana twakula wamala oba tukaddiye. Anti ompulira. Omanyi bulungi olonseetuka. Yesu lumwe tusirika nga tetuli mu bya media ndaba bamanya oyo ali kuwola ni nedda. Kule mukisussa nga mutama butami nga bujimu mutama. Mutama mututama ne mutuka nga mututama ne mutwenyiya. Mumuletera abantu n'okulondola bu family bwamwe obwo bwalayisi. Tezibalondola family z'abasajja abo n'olowooza oba family z'abasajja bano babayina mu kagwo kwabwe teguggwamu. Naye ogenda okwegendereza nga bafa. Ate ne batusooka wali obuzibu mwana. Mukama ate alikola bubi. Ate bambu abe batusooka okufa abo mwana. Ab'ebyokwerinda kuli ne General Felix Kaji yage mutero oba provoking ab'ebyokwerinda mwaba basosonkereza okomekereza embeera ng'egenze nga bali kusuubira. Olabadde nga balina yopi ba provoking leka ate kuba tubanga ate naye walidde. Ate nga ndi ati Sauda. Nga nsala ki? Andi wuliriza gwoli muganda wange Wamala. Bwediro olaba abaana nga ba provoking. Wamala ebbanga lyonna kati ddi ebbanga n'okyazizza. Diro wali opulidde nga njogera nti. Sikuwulirangako. Atola nti nkyuse. Ese nti omutima gunyigirizibwa n'otuuka nga tolina muntu ulamu bwogera. Wabula ng'olina kuyiika buyiise kikuli ku mutima ky'okola ki? Ky'oyogera omutima gw'okukakkana. Yes. Kati diro wali olabye abaana nga baprovokinga. Njagala ompe ensonga abajjaati nga bakuba abaana luli. Emmotoka zaava ku kitebe nga ziyingira nga zigende waliraali. Baali bakoze ekyo okutandika okubakuba abaana. Yes. Baali bakoze eki. Njagala oddeyo mutunuulire clips ezo muzeetegereze mwenna abampuliriza ku Uganda ey'enkya. Okukubakuba abaana kwali kwaki? Ntakubakuba omubaka yagala ovuganya ku kifo ky'Emityana Nabbosa ne bamubalina ne bamumyusa ebisambi. Nabbosa kakazi kakiri gw'okasinga n'obunene. Emigo gyamugaziza ng'ogamba nti bamufuyemu muka gwa bbaluuni. Nga lwaki okuba omuntu okutuuka ku ekyo mwana nga gwe atalifa? Gwe bakukuba tolumwa? Bano ffenna nje tukwate ebiso wekiba nga kyekyetaagisa. Emigo kati ne banagyo bitono. Akukuba obube ejjambiya. No tetusobola kugendeyo ate Sauda. No. Nemukuba omwana nga talina musango mwana kati ngera bakubira abasajja nammere. Bakubira opu nga kati okwaza n'okubakuba ssenyonyi nga okubakuba omuya storage. Gwosobola okuyimirira n'oyogera naye n'akuwuliriza. Atenze luli nawuliriza abantu bonna nga beeganya abajjaati. Kati njagala kumanya ne avunaanyizibwa kuba n'ate abakubye rope. Abadebebizi lwaki weebikka? Wamala tubeera twagala tumanyeko bazadde b'abaana baba bazaala nga temwebissemu abakuba bannammwe. Bazadde bamwe balina okumanya baba bazaala mukola omulimu omulungi tulina obbasiima. Lwaki mwebikka feesi? Wamala njagala batukube nga tebeebisse. Temuddamu kwebikka feesi. Feesi muzireke nga nkalu tuzirabeko. Maama wo ne omwana wo ne mukazi wo amanye nti obudde waka akedde kulongooseza ngatto. Ozze kukuba banno. Okubiramu ne balamu bo, mukubiramu ne bakooba mmwe, mukubiramu famire zammwe. Mwe bye mulimu ebyekisiru. Twagala kumanya mwe ababazaala be baani. Tulina obbeebaza. Kubanga gwe bw'ojja n'okuba muno nga weebisse bw'oti, twagala kumanya gwani akuzaala. Tulina omwebaza oyo yakuzaala. Yazaala gw'oli wa muwendo. Lwaki oba oweebikka? Teweebikka. Mulekere tukubanga mutaddeko ebikofiira temwebika mubeere nga ffe. Temwekweka maaso muleme kwebikanga bukookolo. Muli bana Uganda bannaffe oba muli ba Sudan. Temwebikka tubamanye nti mune twagala kumanya oyo mwennyini akuba era banne mwenna abalabye feesi zaabo abakubye loopu muzitambuze. Bakoze omulimu omulungi bane tulina obbasiima.
twagala kumanya ne gye bazaalwa. Ate gwe n'okuba bano nga weebisse wamala wali okirabyeko omuntu mukubira ensobi ng'agamba tokiddanga mu kino taagala okiddemu kandi ddamu okulaba mu bululu naye nga teweebisse. Tumanyeko gye muva kyokka bannaye mwaba bazaala be baani mwabakuba bannammwe mutyo twagala kumanya bazadde bammwe be baani amannya gammwe mmwe baani naye ndowooza mututegedde tugenda tubazuula mpola mubadde mumanyi tetubazuule ndowooza abaalo birabe ku TikTok fesi bajjaemukwemu ne bagikuteeraawo ne bajjaemukwemu ne bagikuteeraawo ne banoonya ne mukyalawo n'abaana ati bye mwagala mulekeraawo nno okwebikka kamera twafunye ne zino ez'omu bbanga bakimanyi nti waliwo n'enkofiira eyaze nga erina kamera nga tosobola giraba. So mweteeseteese ekimala mubeetegekedde kyetusobola kyetukoze era ekyo kyetusobola ne Katonda akimanyi nti ekyo kyetusobola era ne bazadde baffe tubagambye nti wano we tusobola muneefe we tuba tuyingira tumanyi okubira ku bazadde baffe nti maama ngenda mu lutabaalo naye onsabire kuba kati bafuuka lutabaalo lubanga lutalo. Naye ate mmwe abatukuba tubadde tusaba tulandika okulabako ku feesi zammwe n'ez'abazadde bammwe. Leka kutambula nga weekwese mu nsi yo kyogamba okuba banno nga bakukase lwaki bakukako okuba banno ate ne weekweka feesi gite tekako simayiro gwe jangu onkube. Abazadde batwalire emmere ng'omaze okubba ssente mu mmotoka kubanga abo bawala be babba emmotoka ndiya nalukoola yabaddemu emiliyoni nga 2 zonna bazibbye abapoliisi zonna bazibbye emmotoka nalukoola balina ogw'omuze okuwamba amamotoka g'abakulembeze ne babbamu ssente. N'ogenda ewaka ng'obbye ssente mu mmotoka olw'okuba ng'ova kuba munno omubbyeko ebisumuzo by'emmotoka obbyemu ssente ogenze mu supamaketi oguze emmere weefudde agula obutunda weefudde agula amazzi weefudde agula ki oniiginze ogenze ewaka naye nga ssente obbye enzibe mu mmotoka y'ova okugyamu omuntu where are you going ebyo bye mwasaabira mwe bamizi bane mutama bannaye muleeta omuntu obusungu naate olulimi Sauda tulukakkanye mutunyigiriza naye mutu kati ngoyo mwabennaka weeti ekikansala kisulawa mulina manyi ekyo wekisula musooka mukikuba mwagaagaba gonna ne gayiika ekyo kikansala kyennakawa ekyo ekyenaale mukikube mukiwe ne risiiti simanyi gwe kyobumanyi oyetumwaka oyagenda olabirako abalala taliddamu kwagala kuba bantu oli mukulembeze okiikirira abantu ozze ekawepe gy'otakiikirira weebisse olina mukuba mukulembeze yalondebwa abantu loopu akutwala mu kitundu omukakkanyeko omukuba kubanga bakuwadde ssente you're so cheap to that extent. Oh my God. Naate oyogera bino Sauda tukimanyi bulungi nnyo nti evil can't solve evil kizibu nnyo okugamba nti ekibi kijjewo ekibi kinnaakyo okugamba abantu bano nti bakuwe bakole batya. Don't you think it's not a good gesture? What do you think we should do for them? Kubanga wamala edda we twabeeranga abatongo oli wakukuba oluyinga nawe omuddiza nga abatawuliza abeera maama oba taata. So tugenda ku an eye for an eye. Bwe kisaana bwe tutuuse ya eye simanyi liiso ku liiso nyama ku nyama. Oyina essasa ojja kunkubamenyeko okugulu nze jalumba maama wo mukukubira otye abo banyi bakusanga bazadde baba bonna nga bababissa akaaba mwana mutuleeta okwogera ebintu bye tutandiyogedde mwana mutuleeta obusungu ate nga si we tuli kubanga embeera gye muyisaamu abantu ey'ekisiru mwe mulinga abataazaalwa mmwe bambwa. Akalulu kano Sauda waliwo ebingi byogeddwa. Mwana basaana kipalaso yasobola bano abantu. Basaana kipalaso. Sauda waliwo bagamba nti oba ekisayitamu ebyakaluku kano engeri violence abantu abafa abawambibwa n'abantu abatulugunyizibwa abamu ne bagamba nti oba ebyakaluku twandigize tubyesonyiwa. Era nze mbadde nina ekirowoozo weebale nnyo okukireeta mwami Wamala. Ekirowoozo kye nnina obula bulungi ekirowoozo kye nnina
mwami byabaka malangirire kiro kyolwaliro kubaka lukawedde okukiika okulonde wekawe byabaka matubulire omuwanguzi togamba tebatiikinze tulabye bululu ani awangudde gwe twagala omumanya kubako kawedde era balabanga akalu bagenda kubiramu bantu balangire ne ka 26 wonna be 26 balangire buli before is okay. Yes, to go by chetulabye olwalero ekya ebaddewo ebigambibwa ebyokubenga babulu butiikingibwa ebinavaamu enkyamu n'abikiza will there be a credible and fair election mu kulaba okwamu mu kulaba okukwo ebaddewo olwalero tulinde olw'enkya luba lwanca tomanya tusobolokera ku matanga betusuubira batunyigiriza bonna nga bafu ne bikyukamu kati tulinde olw'enkya tosobola kwogera ku lwanca nga terunnaba wamala kubanga olw'enkya tetumanyi ensi gye tuli mu nzibu tusobola okuba wano ng'abantu balwadde tusobola okuba wano abantu ne bafuna accident ono katonda mulabe edduka yes n'owulira nti emmotoka zeefudde ku express bafudde 10 n'owulira nti babakubye simanya ati mbo beekuba masasi n'owulira baakuba abiriga yali ambala yero akati mmwe basajjamu abatayigamu abaagala otukuba ojja kufa obalekewo oba mujja kufa mutulekewo ku bibiri nkufuna bulungi nnyo kyekyo wamala yes kale ebigambo bye bisembayo eri bannayuganda Sauda ebigambo byange ebisembayo eri bannayuganda mutusonyiwe mulaba bwe twogedde nga temwagaddeewo naffe tuli bantu tunyiiga bwe mulaba nga nkyami nga mpitiridde tula wansi weteeke mu bigere byange ogambe singa nze mbadde awo nandiyogedde ki ekyokubiri bannakawempe mwedoboozi kati ffe tunoonyeza akalulu byonna tubibalekedde tubibakwasizza kati yemwe bakama baffe yemwe musalawo either boxo zifungula okubeera eza yero oba zifungula okuba nga ziri ku maanyi g'abantu era okusalawo kwammwe ekirala mwenna abagenda enkyokulonda tulonde tusigale awo tetuvaawo ayinza okulonda akalulu beerawo okwera ssaawa 7:86 ebivulu biyite kubanga tujja batukamaze nalukoolo lumala nti okulanga bakawedde tetulina budde omulamuzi Simon Byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda agambye nti ekyo kimenya mateeka abantu okusigalawo okulondawo ba polling agents bokka be bakkirizibwa okyogerako kisawuda nti ekyabantu Byabakama ani yamulonda ogwo badde agala ayogere kyalina okwogera oda abaavu gyevudde tudde ku kibuzo ekirala we muveeko Byabakama naawe muze ekirala Byabakama agamba nti ab'ebyokwenda tebaba balinaako buvunaanyizibwa nga akakiiko k'ebyokulonda abakomplaininga ku JAT UPDF abapoliisi okutulugunya abantu agambye olwaleero nti bo tebaba balinaako buvunaanyizibwa si batendeke wamala abasirikale abatendeke nze mmanyi enkola y'abasirikale abatendeke abajjaati abatendeke wamala nze nali mu kalu ka Bobi akaggwa abajjaati baakalingamu mmanyi enkola yaabwe tugimanyi badiraganaagana ge bajja mu ghetto kubanga kati gwe omwana atali mutendeke ye mwana akeera najja babba side mira zaffe zoonira abajjaati kati jaati yali ebba side mira zaaki yabba side mira zoonna ne babba amatala ku mamotoka abo abajjaati kyogamba jaati baleeta babbi be bayambaza ebyambalo oba ani bakulemberamu tetwamanya oba babitungisizawa tetwamanya abasirikale abatendeke tebakola ebyo gwesebo Uganda erina abasirikale abatendeke abalungi gwosobola otuuka gwamala ffe tukola emisango era n'otuuka mu ofisi y'omusirikale n'olugera naye bulungi n'akutegeera n'akugamba n'ebino bintu bi of course kale ne yeemulugunyaamu naye n'aba professional n'ekyo kye yatendekebwa so si bano abalinnye emiti gyaffe n'abajja ne batandika okukuba bannaabwe era ompulidde ndi mu kwogera kuba kati ng'oyo kansala w'ennakawa wajjaati waddi ziddiriro yalafuso wajjaati era ffe tetwogera ku basiri twogera ku bannaffe be tumanyi nti ono si musirikale tugenda obba wammwe mweri ebimwa twogera ku abo tetwogera wamala abasirikale abatendeke enkola yaabwe tugimanyi bulungi nnyo tugimanyi enkola abasirikale nja kuwa example y'eggulu kati eggulu abakubye nalukola babadde batendeke
Just bakwatira mu abadde mu era ababbi. Omanyi bobo obubbi tebwebulizaayo. Babbye ssente mu mmotoka ne babbiramu n'ebintu ebirala. Abejjo nite bakubye tiyagasi bwawo obo ne bakuba biki ne bana basirikale bajja ati bane bawalaba wano. Ne mundu zanyiri temwali masasi. Emundu eza lakize twalabye ejjo akanyola ati njagala deola be video. Engeri abana gye bali bakubamu bannaabwe. Kwanga tetuli bannaabwe tubeera nabo mu geta abaana. Engeri gye bali bakubamu bannaabwe tebali batendeke. Okay. Omanyi omuntu okwata omuggo noddamu n'okuba mu bbwa n'okuba omuntu n'omukuba mu maaso n'okuba soli n'omukuba buli wamu. You're not trained, you're stupid. Abo si basirikale bafa be Uganda. Of course nabo balina ekibeera naye ate abo bali bayaaye. Baddira abayaaye ne babawa uniform. Twagala kumanya abo abayaaye ab'ebikafeesi bo bazadde baabwe be baani, bakazi baabwe be baani. Twagala kumumere bakwano baffe tubamanye. Onkube nkugamba White Jackson onkubira ki? Okitegeera. Twagala kumanya mwe mikwano gyammwe gye gyani. Kubanga bave ewaka nga bazze kukola ne baddayo ewaka nga babbye ssente zaffe zonna mu mamotoka nga baguzeemu ebintu ebyalakizale. Omukyala aga kulikayo taata nnaamu dikirayo ddala ssebo. Kulikayo nnyo. Mwaba bazaala be baani kubanga mukazi wo abanga tamanyi bambi nga laba TikTok. What do you think mukyala wa alowooza ki nga kulaba okuba omukazi ng'ewakubye nabbosa ng'olina omukazi ewaka? Boddayo waka najja n'agira amagulu n'akuwa n'akola atya simanyi njagala mmanya. Oba n'appetite. Muli obwongo bw'abantu abo bubeera butambula bulungi ng'owaffe. Nti boddayo eka abaana bo basitula nganze bwe twandituuse waka baga kulikayo muneemune tubale tuludde okulaba. How do you feel when you go back home? Ne ng'okubye oyiye omusaayi gw'abantu. Gwe Magala, sorry nana kuyita Magala. Gundi ani Wamala. Ekintu ky'okukuba omuntu n'oyiwa omusaayi ogutali gumu ogutali ebiri ng'omuntu talina kyakukoze kibi. Bebulaba nga bafa n'ebikolimo. Bebulaba nga emmotoka emukuba n'akyuka akaba lengero ne yatta abeekafeese bamuteeka dda mu nsonda nnyo ewaabwe eri simanyi kitugomo. Yakuba abeekafeese n'okwewaana ne yeewaana n'akwata ng'empale zo n'azambusa n'azissa. Bamuziika dda yafa dda siriimu. Njakuba example y'omugenzi Kawesi. Nze Kawesi yanyusa tiyagasi ku mikono kuno n'enkovu kweziri. Yafa bamuziika dda Erengo yali yeebase. Naye ng'ate Kawesi yali musajja mubi nga woolaba abo. Kawesi yalinga mubi nga tewali kamera naye nga Kawesi osomusanga n'onyumya naye. N'abaliko abalungi abasirikale baafa, abakirumira baafa. Yagamba nga police has a right to shoot and kill you. Ali mu nsonda nnya. Aliwa. Ali Lukundiri gye baamuteeka. Kabisoni gye baamuziika. Yazimba ennyumba y'esinanya ya ovu. Mwana bina ebintu Katonda yatuwa obulamu mwana. Osegera Katonda yatuwa obulamu Wamala. Wajja kujja oyagala okuba munno omumaze omusu. Gwe tomanyi nti ati ogenda funa. Ojja kuddayo atattika. Omuzimu gulyoke gutawaanye omwana wo mpaka kufa kati nga ffe abava e Busoga. Gusobola okumalako emirembe ottayo atattika. Nolowooza nti olina amayinja gonna baagakuwa n'emmundu zikusula wansi mu mpale. N'ojja otta atattika nolowooza nti gwe tolina bisoomooza wansi awo. N'ojja otta atattika. This thing is matter of ogera n'abantu si bintu byakujja kuba bannammwe. Ffe tuli bannammwe. Ffe tetuli balabe bammwe. Ebintu bino bikwoleka ki mu kalulu aka 2026 gye tulaga? Is it more of the same bye tugenda okwolekeramu bye tulagamu? Angela akalu ka 2026 era omutonzi waffe yasalawo Wamala kuba tetunnatuukayo. Ndi mu kugamba tuyinza okubanga bikyuka nkya. Nga Katonda wagambye byonna ebya Uganda bya nkya lwe bigwa akazanyo nga kagwamu nkya ate gagwe tugamba 2026. Ffe tetumanyi mutonzi waffe kyasalawo. Wamala tetumanyi abamu batulituukayo ba tetulituukayo oba olituukayo ba tolibaawo.
abaliwo be balimanya ate tetumanyi mutonzi waffe yakola ki yasalawo. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.